eyo nga tumaliriza kyandibanga entebe y'owa speaker emabega kaawo yali ekkakkanyeeko omuliro oluvannyuma lw'olukiiko lwa Central Executive Committee okutuula ne lugamba Anita, you've done us well. Ole wasanzeko omuntu n'akuyita erinnya lyo n'ateekawo n'apoozinga kitegeeza kyabakugamba ebiseera ebisinga kiba kisajja najja Anita, you've done us well. Kakati bweto Central Executive Committee bwe yatuula n'egamba nti no atayeebwa, you're a good man. Era bwe batugamba nti abakulu abo baali bagwana okuweebwa omukisa ate ekisanja ekyokubiri ng'ate bali ku ntikko ya Paalamenti essiga eryokusatu mu gavumenti. Kakati ekyo nno kyakakkanya oluvuuvuumo okuva mu bitundu ebyenjawulo ebyabo bye twali tulowooza nti bayinza okuba nga bajja kuva mu kibiina kya NRM bajje bavuganye ku kifo ky'obwa sipiika okwali n'omukulu oyo Thomas Tayebwa bwe twali tulowooza nti naka yali atandise okuwulira ng'engatto z'obwa sipiika azikola ki? Zimutuuka. Naye mu kalulu kano ke tubadde tuvaamu Ssenkagale w'ekibiina kya DP era nga Minisita wa Justice and Constitutional Affairs Norbert Mao bwe yali anoonya akalulu mu bitundu bya Pechelalo eyo nga edivision esangibwa mu Ddugulu district yateekako ekigambo ekya next speaker Parliament of Uganda. Yaratandise nayo giringiza kati ekyo tekinnavaawo naye babagana ono wa DP nyabo naye era nti yasalawo ne bakola enkwatagana. Bw'ofumbirwa Omusomaali tofuuka Musomaali. Enkwatagana etegeeza ki? Muganda wange tuli ku nkola y'emu. Kakati wabadde wakyaliwo oluvuuvuumo nti yandibanga ye Norbert Mao ekyoba sipiika akyakola ki? Akyakyagala. Kakati yali mu lukuŋŋaana lw'abamawulire wiiki eno ku kitebe kya DP ekisooka yasoose okwesamula naye kyendowooza nti nno yadde atuyimba yalowooza ggulu ali wala kwe kwesamula ekirowoozebwa nti nno yatambuza emboozi y'okwagala obwa sipiika n'atutegeeza nti ekigambo people power kye mwawulirako kyekisindiikiriza amaanyi g'abantu ge gasindiikiza gagamba Norbert Mao bwa sipiika obukola ki? Ye si yayagala bakakamukake. Abantu abanga abantu abagenda ewa Luwemba mu kaluluke Lubaga North bagamba ngataba ku bantu bangi nga byalaba mu makaage be bantu abali mu kusindiikiriza Norbert bagamba gwasobola wa speaker era yalowooza nti nno bannayuganda bayala okufuna parliament eri accountable ate era ng'erina ne strong institution kyovola nti bannayuganda abamu abasinga bakyalemerako bagamba nti Norbert Mao oba speaker obukola ki? Obusobola. Naye n'agamba nti nno okuvaayo official okulangirira ekintu ekyo alina okuba ku ba stakeholders ab'amaanyi bayogerako omuli n'abakulembeze b'ekibiina kya NRM lwa nsonga nti nno be basinga obungi mu Parliament. Wabula agamba nti oluvuuvuumo olwo lwokka olutambula olwo luleese entalo zaatalabangako mu bulamu bwe nga kirabika bannannyini bifo balwana okukuuka ejjembe n'ejjindu. Asobola ovaayo n'agamba bannaye kyemukakasi kyagala mundeke wano wendi wammala. So kaakati awe tuli bwandiraba ku Norbert Mao ku baloti y'obwa sipiika naye singa omulabako kitegeeza nti consultation ze yakoze zandibanga ze zimusindise wabula si ye nga y'omuntu. Okategedde bulungi nnyo. Ekyokubiri waba balina abalowooza nti nno walinza baliwo faction ekibinja mu NRM ekisindikiza kigamba fete tusobola batuganda ekimugamba gwe genda eyalo obikole ki obitulekere nti waliwo n'ekibinja ekyalo ekigamba nti ate oyina engeri gy'ofaananamu Jacob Oulanyah n'agamba naye bw'atunula bw'ati jjukira Jacob Oulanyah was a friend kituufu omugenzi tamala gaddika mu bigere naye bw'atunulamu bw'ati alaba ng'asobola bye yali asobola okukola. Kakati awo bwe tugenda okuba nga tudda tulinde tulabe singa Mao ajja ku ballot ababaka okuva mu mambuka banaamuwagira ababaka okuva ku opposition banaamuwagira NRM anaasobola okuwawuza mu bululu bwe NRM ne wabaawo abagamba nti wife aba faction y'ono wabanga ono yatugambye kwaza omubaka gwe baŋŋambye wa speaker
ate era ne faction gyagwako abireke tasalawo naye yagambye nze bwe kibanga kizenga wakati awo nina okulondawo agwawa era n'agamba kati awo sipiika abandabyeko kakati mulinde kalulu so kati mulinde kulangira kwa Norbert Mao obuwagizi nga ina bungi tulinde tulabe ate gikigenda okubanga kiggwera but I think esobola okuba race ennungi tubadde tufuna okuvuganya tubadde na kuvuganya actually ku ntebe y'obwa speaker lwaki nti opposition ebadde ereeta abantu nga kizibu okwabuluzaamu ababaka ba NRM ndowooza okulonda okuwedde okwaleeta Jacob Oulanyah ndowooza twalina Ssemuju yafuna obululu yaweza 10 yagezaako oba okitegeera naye opposition naye yali nnene naye oyinza okulowooza Norbert Mao alina factors ezimutambulirako nti he represents the northern region okalegedde bulungi alina a certain group of people okuva mu NRM abamukiririzaamu kati ate ng'ovudde ne kumenya betwevumaavuma mu opposition olwa ssente na biki I think a sober opposition MP would give Norbert Mao akaluluke kubanga akkiriza nti asobola okupresentinga ekirowoozo kyate bw'atuula waawo osanga oli Norbert Mao w'opposition asobola okudda ne tufuna parliament eri balanced sigamba nti eriwo teri balanced era kale katwetole mutugenda bbanga tukomawo